Weewaawo kati mukyala Nagaddya obubaka bwo buno ogambye nti wabadde wasengaawo, waddewo sitoowa yabaddemu sukaali ng'oyingidde okusenako, mwabaddemu n'ensuwa, olina walabidde omwana omuto n'omusindika ku ssomero lya pulayimale agenda asome, naye gwe wabadde mu ssomero lya sekendule. Olina wawuliridde eddoboozi lya ssengaawo ng'azze n'akukwasa engatto n'ensawo nzirugavu. Bwe yamaze obbikkwasa waliwo omuwala eyazze n'akugamba ojje omuzannyo mu bigezo bye mugendamu kubanga bya standard ya waggulu. Omuwala oyo yakwasizza peeni eya bbulaaka ne peeni eya green. Wazzeeko okusanga omusawo, yabadde musawo ng'akwana omuwala, naye omuwala alabika yadde amukolako. Era omusawo n'agamba omuwala nti buli kimu kijja kutereera era tujja kukulambulula bulungi. Ogambye nti awo wavuddewo ng'owulira toobisobole. Akati ne weeyongera mu maaso. Maaso gye weeyongedde, sengaawo yazzeemu n'akugamba nti gezaako okulabika ng'owuliriza nnyo essimu ye eno. Ne weebuuza ate essimu ngiwulireko ki? Sengaawo nagga awuliriza nnyo essimu. N'akugamba nti ekyayiwa omwenge guli wakimanya? N'omugamba saakimanya. N'addamu ekintu kye kimu n'agamba nti olowooza ki ekyasamba endeku eri n'egwa? Akati awo n'ovaawo. Bwe watambudde mu bubaka bwo, sengaawo n'addamu n'akugamba nti funa amata n'amalwa. Byagambye nti funa amata n'amalwa naye nga takubuulira bikola otya oba otya oba otya, naye nga gaafuna amata n'amalwa. Mu bubaka bwo n'ogamba nti we wasangidde omuti omugavu nga waliwo abantu batuuzizzaawo omwami nga bali mu mubuuza oyagala ki, omwami nga tayogera. Ne bamugamba nti Nagaddya ayagala okumanya wayambalanga otya, wakolanga otya. Omwami kyeyavudde ayimirira omulundi gumu ng'ayambadde ekkanzu n'ekikooyi ekyeru. N'abagamba bwe nti bwe nayambalanga. Omwami n'abula omulundi gumu. Bwe yabuze omulundi gumu n'oddamu n'otambula n'osanga omuvubuka y'omu y'omusawo eyabadde akwana omuwala ng'amugamba nti tujja kukulambulula buli kimu. N'oddamu n'obasanga era n'obayitako buyisi n'ogenda era n'ogaa sijja bisobola ebyo. Gye wagenze mu maaso waliwo emmotoka eyazze ng'erimu omuzungu ng'edduka sipiidi mpitirivu. Emmotoka eyo bwe yayimiridde, sayidi eno waavuddeyo omusajja bamuyita Kayima. Kayima n'ajja ayimirira ku sayidi yo. Omusajja oyo n'avaamu n'aggyayo akasolo. Akasolo bwe yakaggyeyo kabadde kalabikako ekitundu kitono nnyo. N'okwata ebiti mwabaddemu omuggo gw'omumwanyi. N'otandika okukuba omwami oyo yaggyeyo akasolo. N'omukuba n'omulwanyisa n'omukuba nnyo katono omutte. Oluddalo nga wayimiriddewo Kayima. Naye omwami oyo mu kumukuba ennyo mwamubuuzizza oba nga atera okunywa ku mwenge n'agamba ye. Ne mumubuuza otera okunywa ku walagi n'agamba munywa. Ne mumubuuza otera okunywa ku njaga n'agamba nginywa. Yaggyeyo akasolo n'akakulaga nga kalingizaako ekitundu kitono. Ate gwe ku sayidi yo wadde oyimiriddeko omwami ng'ayitibwa Kayima. Akati obubaka buno bukusike nnyo. Obubaka buno bulimu ebintu bingi, bulimu eby'omunda bingi. Obubaka buno twandibadde tubukunnyonnyola naye babukuwa nga babukuweera ku mutendera kw'otayimiridde. Era obubaka buno nsaba tukunnyonnyoleko ebyo ebisaanidde, wabula tujja kusibirira ekintu kimu nti lubaalo ono akuloosa bino. Lubaalo ono w'amaanyi mangi nnyo era lubaalo ono wa ntabaalo. Bw'oliba totabadde lubaalo ono toli mutereeza, kati gwe bino by'olota toyinza kubiteebereza wadde okubimanya. Wabula ffe ababiwulira
ffe tufunamu okutya ne tweraliikirira wa gy'olaga obanga ddala Lubaale ono onoomusobola. Kubanga Lubaale ono alimu emigenzo mingi kusinziira ku bubaka bwo, ate alimu ebbanga eddene kye tutamanyi oba osobola okwewaayo n'olitambuza. Yonna mu lubiri oba olusozi gy'oligwa, Lubaale ono alikutwalira ekiseera kumpi kya myezi nga 7 okusobola okumutereeza. Era nga Lubaale ono alimu ekitundu ekyakaggwa ensonyi. Kyekitundu oli wakwanira omuntu nga wali wamulaba, kyekitundu woosangiddemu omusawo ng'akwana omuwala ng'amukolako, n'ogamba bino sijja bisobola, n'otambula n'ogenda. Kyekitundu ekyokubiri ekirabikiddemu omusajja ng'akuggyiddeyo akasolo, naye ng'akasolo ako okalabako kitundutundu. Kitundu ekyo kyakaggwa ensonyi, kitundu kya mawemuukirano, kitundu kya busobe, ekitundu ekyo kya kaseegu, era nga Kabaka yakubanja ensonga ze. Ekitundu kino ekisoose mubadde olabira abaana gwe mwaliiro gw'obulongo ogukubanja. Omwaliiro gw'obulongo ogwo oligutambuza ng'oyitira mu kitundu ekyakaggwa ensonyi. Abaana okubeera ng'obasindika ku primary naye nga gwe oli wa secondary, omwana gw'osindika ku primary ye ggwe. Gwali mu secondary obadde omwana oyo omusindikira mu kifaananyi kya jjajjaawo. Weeteke mu kifaananyi mu kirooto muno obadde osindika omwana ku primary naye ng'ate gwe amusindika oli mu secondary. Era ekitundutundu ekyo gw'obadde mu kifaananyi kya muntu mukulu eky'omuzimu, omwana oli gw'obadde osindika ku ssomero ye ggwe. Ekitundutundu senga mwakuweredde engatto n'ensawo nga bya bbulaaka, kwe kusibirira entanda ogenda otambuza ensonga za Kabaka bulamu ono n'olw'obuyinza bwammwe bw'otuddemu. Engatto bwe buyinza bw'otambuliramu, ensawo mwe mutudde byama bya bajjajjaawo. Ensawo byama, engatto bwe buyinza bw'otambuliramu bw'olina okukolerera. Era ng'ebyama by'ensawo bino bye bireese omusajja ono abadde akwana omuwala nga musawo. Bye byama ebiri mu nsawo mu kitundutundu ekyo, era nga mu katundutundu ako, mu mbeera eyo, engatto zino bwe buyinza, ensawo bye byama ebiri kukubya wakati n'obonaabona nnyo. Ekitundutundu ekyokubiri, omuwala mwajjidde n'akuwa peeni eya bbulaaka n'eya green, bwe Bwakabaka obw'emirundi ebiri bw'otambuliramu. Obwakabaka obwa green Bwakabaka bwa ndawula, Obwakabaka obwa bbulaaka bwe Bwakabaka bulamu. Peeni zaakuwadde zitudde mu kitundu kya bwa Ssaalongo, era ng'ogenda kusoma ku nsonga z'obwa Ssaalongo n'ozituukiriza. Peeni ziwandiika mu kitabo. Peeni emu ya bbulaaka, endala ya green. Peeni kwe kuwandiika ku ebyo ebikwatagana ku nsonga ze zitudde mu bwa Ssaalongo ne Nnaalongo. Mu kitundutundu ekyo bakusindika ku ssomero okutuukiriza ensonga okuzimanya n'okuzituukiriza, okuziteeka mu nkola. Nsaba nkomeko awo ku lw'ebyama ebitudde mu bubaka muno. Sijja kumalayo bubaka buno na kubutaganjula nnyo, ate sijja nnyo kubuulira bitudde mu bubaka buno kubanga oba oli awo oyinza okusasamala. Naye nga njagala okusibirira entanda okusinza ku kirooto kino, nkutegedde nnyo era ne nkumanya nnyo kikyoli ne wa gy'olaga, obuyinza bw'otuddemu, Lubaale waalimu ki era azitowa kyenkana ki. Naye Lubaale ono ali kussa bubi singa oba oli awo bw'oliba teweeyongedde mu munoonyerezaako, kubanga alimu ebizitowa n'ebiseera ebiwanvu wakati mu mutereeza. Talimala gatereera mangu, okuggyako nga weewaddeyo ne weerekereza ebyensi. Otudde mu kitundu ekya maama Nnaalongo, era ng'obangi bw'okutambuza ensonga za Kabaka bulamu n'Obwakabaka bwa ndawula. Omwaliiro gw'obulongo gukubanjibwa era nga weesibe 2 weewaawo. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.